Abali ku Mabirizi Herbal Products mbabuuzaako mugamba mutya nze Ssenga Mabirizi. Olwaleero nzize tusome ku ddagala. Bantu bangi nnyo muli eyo mulaba eddagala ewammwe nga liri manju naye nga gwe tolimanyi ng'oyitako liyite n'ogamba bannaye kino kinnuma n'ogenda n'owaayo ssente zo naye ng'eddagala likola ki likuli awo. Kati olwaleero nkuleetedde eddagala lino eno baliyita ekibwankulata. Gwe wenna ali eyo ndowooza eddagala lino w'oliraba olitegeera. Olwaleero tugenda kumanya ekibwankulata kikola ki? Okiraba wano eno naye kirina emigaso mingi nnyo ddala gwe omuntu ali eyo gy'otamanyi. Ekibwankulata kino eno ekisookera ddala kiyambira ddala ffe abakyala. Omukyala wenna nga oli eyo ekibwankulata kino kikuyamba mu bintu bingi nnyo. Olwaleero bye njagala obiwulirize ggwe olwaleero ali ku Mabirizi Herbal Products. Nze Ssenga Mabirizi. Ddagala lingi nnyo lye mmanyi naye singa ogoberera YouTube channel yange eno n'osubscribinga ogenda kubeera nga byonna obitegeera ng'otandika n'okwejjanjaba. Ekikulema ng'ojja wange oŋŋamba Ssenga kino kigaanye wakindagira mutuufu kikoze eki kigaanye. Subscribinga ate oshiyaninge oweerezeko ne ku munno omugambe nti laba Ssenga Mabirizi byakoze eki byagambye. Oli ku Mabirizi Herbal Products. Ekibwankulata kino enyo kituyamba ku kwoza mu nseke. Abakyala enseke zaazibikira, oyina kandida, toyina mazzi, ekibwankulata kino kikukolera. Okikwata bulungi nnyo n'okifumba n'onywa. Kigenderamu nno eddagala lingi ddala naye leero nnyonnyonnyola ku kibwankulata biki bye kikola ki bye kikola. Sigenda kutabikira mu ddagala, buli ddagala eddala nja kujja ndinnyonnyolako ku lwalyo. Naye ekibwankulata kino gwali eyo kituyamba ki? Kyoza mu nseke, kiyamba ku kandida, kireeta amazzi. Ate omukyala ali eyo nga lasitiika yaleeguuka tekwata bulungi, ekibwankulata kino kikuyamba. Kasita okikwata obulungi n'okyozaako bulungi nnyo n'okikunya, osobola oteeka mu nnabunnyayo wansi awo mutegeddewo wabeere nga wafunda bulungi nnyo. Ekibwankulata kino eno kiyamba ku ulcers. Gwe omuntu ng'olina alusa, ekibwankulata kino kyekwate nnyo, ddagala ddungi nnyo ku ulcers. Ekibwankulata kino kirina emigaso mingi ddala. Kiyamba ku mabwa, oyidde omuliro. Ekibwankulata kino okyozaako bulungi nnyo n'okikunya n'oteeka ewali ebbwawo. Kasita omala okulyozaako bulungi ne linyirira, kino ekibwankulata ddagala bw'okikozesa ku mabwa mu nnaku ennungi ennyo 5 oba 3 oba okaze ng'oteredde bulungi nnyo. Emigaso mingi nnyo egikwatagana ku kibwankulata kino. Oyina ssenyiga, okolola, fumba onywe, ojja kulaba nga oteredde bulungi. Ekibwankulata kino eno gwe munnange atakimanyi osobola okibuuzaako neighbor. Bw'aba neighbor naye takimanyi, jangu ewa Ssenga Mabirizi nja kikuwa ate nga nkitabulidde ddala mu full package. Kubanga nze wemba nakikuwa sikifumba kyokka wabula nkwongereramu ebikolo ebirala eby'enjawulo. Kyo nga kyo kikola naye ate kikola nnyo ng'oyongeddemu ebintu ebirala. Bw'ogenda mu ddwaliro obeera n'omusujja bakuwa empeke ez'omusujja ne bakwongerako ne panado akakkanye temperature. Kaakati ekibwankulata kino bw'okimikisinga n'eddagala eddala kikukolera bulungi nnyo ekyo ky'oba okola ki ky'obeera oyagala. Okwoza mu nseke. Abakyala b'ennaku zino enseke zizibikira n'osigala nga tokyalina bwagazi, amazzi ne gakubulira ddala. Bw'ogenda mu maaso n'onywa ku kibwankulata kino, mukwano otereerera ddala bulungi. Nabagamba wano eno tukola ku bintu bya habo byokka era tugenda baleeteranga eddagala lya habo. Tetugenda kuteekamu nti oyo nompeke nti oba kinedda. Ffe tutabula lino n'ofuna ky'oyagala. Sirina maanyi ogafuna. Amazzi gaagaana ndi nabukalo ogakola ki ogafuna kasita otuukirira nze Ssenga Mabirizi. Ate nze nabagamba mumanyi mwenna abeeyo nti nze asinga. Gwe awakana buuzaako nze. Buuzaako nze akola ki? Mulina eddagala tewali ansinga. Mu bintu by'omu kisenge tewali ansinga. Era gwe ng'oyagala okuguka okuviira ddala ku ddagala
ku skin, ku bintu byonna ebikwatagana n'omubiri gwe jangu ontuukirire butuukirizi. Oba toyagala kuntuukirira naye ng'oyagala okuyiga, subscribinga ojja kumanya bingi nnyo eby'enjawulo. Nze Ssenga Mabirizi nsangibwa ku Majestic Plaza level 2 room number 14. Ojja kunsangayo bulungi ombulire ebikola ki ebikuluma. Enamba y'essimu yange eri 0704737114. Kuba oyita ojja kubanga oyogera nange direct. Ombuuze Ssenga eddagala erifunza wandagirira ku Kibwankulata naye nnyongeremu ki okufuna kaswiti. Ssenga oba gw'osobola obintabulira weekali kaswitena weekali kataiti akamixing obuki obulungi. Goberera Ssenga Mabirizi ku Mabirizi Herbal Products. Ojja kumanya bingi eby'enjawulo. Mbagala nnyo bamikwano, mubeere bulungi. Teweerabira okusharinga saako n'okusubscribinga. Mubeere bulungi, mweraba.